Omulabi wa Beg TV, Beg Media, nkulamusiza nnyo mwebale okutuwagira, mwebale okulaba n'okuwuliriza bye tubagamba. Nyongera okukubiriza okugenda ku mutimbagano, ogenda ku YouTube, teeka mu Beg nagamba wandiika Babili ne Enega, oteekeko media. Osubscribinge, bw'omala okunyiga ku kigambo subscribe, genda ku kadde nako koonako, ojja kubanga ogoberera bulungi programu zaffe zonna n'amawulire ge tukola, ge gakwereetera kasita okoona ku kadde. Tukyagenda mu maaso. Sebo, programu wagituuma kinanjo kyankimize. Makulu Lubega Mukaaku yagamba programu eno tugiwe erinnya kinanjo kyankimize. Ne tukkaanya. Bwe binaamwokya bibye, bwe bitaamwokya bibye. Tugenda kubanga tutunulira ate ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nga bwe tulinda munnaffe Makulu Lubowo okutwegattako gyamu abadde akyamukutte. Naye nga ensonga enkulu eri mu ddiiro y'ekisinde ekyatongozeddwa oba ekigenda mu maaso ku ludda oluvuganya kirimu abanene bonna. Dr. Kiza Besigye mwali, Principal mwali, Road Mayor mwali, Mukaaku saamulabyemu. Bye bimu ku bibuuzo byagenda okuddamu olwaleero. Lwaki takiriimu? Aludde ng'ekyo kyakaabira nti twetaaga force ey'awamu okweddiza obuyinza. N'olwekyo sooka obuuze ku bantu Mukulu Mukaaku tulyoke tugende mu maaso. Nkusoye ogwange gwa kusoya. Mbalamusiza nnyo bannayuganda bannaffe bonna abatulaba naddala abalaba Beg Media. Twebaza Beg Media olw'omulimu gwekola okwongera okukwataganya eddoboozi ly'abannayuganda. Mukulu Kibalizi mu ngeri y'enjawulo wamu ne banno b'okola nabo n'abali mu byuma. Mbalamusizza nabo mu ngeri emu ne mbaagaliza omwaka omulungi omulungi. Ekisinde wakirabye, basimbuddule ebitooke wabirabye, buli wamu bagenze banoonya wali enguudo embi. Ndowooza si mu mutima mubi wabula okutegeeza gavumenti ne bekikwatako nti bannange enguudo eno mbi. Ekisinde ky'oba osooka okwogerako. Oba mwetwala nti muli mu social movements, oba muli mu trade groups, oba mwetwala nti mulina faith-based organizations, oba civil society, oba academic groups, oba think tanks, oba bibiina birwanyi, mwenna mugamba munoonya ebisenge mu kisiira kye muzimba. Buli omu nga tewali kugayaŋŋana n'azannya rooli ye ne mutaayiza. Naye nga mwetegedde bulungi, nkiddamu nga mwetegedde bulungi nti waliwo munnaffe oli ye ensonga azikwasa kulwana n'amayinja, waliwo ono ye ensonga azikwasa na kwogera era ajja kuba mwogezi mulungi owa kino, waliwo ono ensonga asobola okujjanjaba obulungi abantu mu roole eno gye tugendamu, ye abanaabanga balwadde ajja kubakolanga ki kubajjanjaba. Eri gye tugendamu oli anoonya ssente ate kano kabinja kabba ebintu kwoli atunyigiriza. Buli omu n'afuna ekisenge kubanga nti oli abaana amateeka yagajjawo, institution aziwambi, kiwamba nsi kyenkugambye, abaafuuse n'akyemalira tagambwako, abaafuuse mutamanya ngamba tibuhabulwa. Embeera ezo zonna kakati buli omu alina okufuna ekisenge mu nnyumba gye tuyita ekisiira kyemba muzima gye tuyita front. Naye abasiba front eyo muteekwa okubanga mulina obwongo okumanya obwegendereza n'engalo ezikwata obulungi buli muntu okusobola okujja muki mwekyo. Bwe muba temukirina ate nga n'okwetegeera temwetegedde nnyo, buli bye musiba bijja kutuka. Buli bye musiba bijja kutuka. Ne bw'onootambula biri byongambye tugenda oba mugenda kutambula gwe, ne bw'onootambula eggwanga n'olimalako ojja kutambulanga nga bw'omaliriza okusinziira ku lubimbi lwe muba mwewadde lwakalulu, ng'abadde okufuna obululu 60 ku buli 100 ng'olina 9% oba less than 9% nga bwe twagenda ehoibo. Bwe kiba nti kulwana nga babasambazizza nga bw'olaba Idi Amin bwe yasambaaza Bobote baali bava mu gavumenti nga balina gavumenti bbiri ezibawagira, eya Nimeri neya Nyerere, naye Amin yabasambaaza kubanga baali tebannaba kutegeera ngeri yosibamu kiki kintu. Bino sigamba nti Uganda yakasooka okubira mubaya ne baliranwa babo babiseemu ne Kenya wano groups zeegatta ku Moi n'awalala, naye nga bazisambaza paka lwe zaategeera nti Kenya kati wano waliwo phenomena naffe wano egenze ng'ogyeko interparty rivalry
ne rivalry ebeera mu political entities ne individuals ab'enjawulo baatandika okufuna bakijjana Wamaalwa nga ne batandika okukola opposition in government OIG ne wabeerawo ne opposition outside government basaitoti nga bali eri kakati kyekyavaamu nga balina okugatta okufunawo embeera ne bakola rainbow national alliance for change n'okujja kati ku byolaba ebiza okufuna kati kino kye bafuna ne balwanira federo nejja ne balwanira okulaba nti waliwo akakiiko k'ebyokulonda akali gundi kubanga baali bamaze okuyiga lessons zaabwe nti bw'otandika okubikola akola otyo ojja kumalizanga nga buli kaseera mmoya akuwangula ng'akuwangula wano Uganda tetugenda ku reinventinga bwiru kati already ng'ogyeko ebizibu biri ebya party chauvinisms zetubadde nazo party rivalries zetubadde nazo okweyagaliza nga basekinoomu okulwanira obufo n'ebikwana bwe kakali ali tufunyeyo fenomena empya fenomena empya jukira wali tuva kwa IPFC eyasemwogerere ojja ku reform agenda pafo reform agenda zonna zijja zigezaako okunoga ddagala oze ate olina total dominance of FDC UPC and DP 26 ate awo nawo tulabitekola tuzeeyo tukole IPC 2010 IPC ne TDA ezo nazo zigezaako okunogera eddagala ebitakola ki nasuubi gyogereko gye walimu ate tuze mugundi endala eya people's government ne people power ogirabye kunoga ddagala musobole okukola omulimu obulungi tubadde tukyali ku ekyo nitulaba nti ate waliwo eri ebitakolebwa mu people's government ne people power erina byeyabangolinga apo byomanyi rabadoba biki ebyakolebwa kakati ne tujja mu PFT otegedde PFT ne United Forces of Change bibadde bitambula nga bigezaako okunoga eddagala otegedde bigezaako okunoga eddagala kakati kakwenga PFT ne United Forces for Change FDC ebaddemu nga yonna namba ekitundu kyasigadde kakati FDC ebaddemu nga namba ate kati efuuse ya buguju otegedde DP bweti ate mu PFT tubadde n'ebibiina 11 waliwo nga tubitongoza nga ne FDC mweri namba DP block kumpi yonna namba okujjako ka group kabamaawo CP jema yonna namba gundi kakali ate oyinza okugenda ate okuddako ng'ate olaba abagenze mu kibinja ekipya kitannafuna mannya ng'ate balese bannaabwe oba nga amaanyi omwoya gwe babadde nagwo ate bagwekuunyuddeko tebaafa empewo omugenda kulwana lutalo lwa butiti tolina kooti tofa empewo waliwo wana akayimba headmaster ogende kooti yo togyerabira kanakanyonyi kanayikondo kakati eyo yembeera kyenyagadde okugamba buli stage gyotuukako eya struggle oteekwa kenkuka neweewala ensobi zewakolako neweewala ensobi ezibadde zibeerawo ekyokubiri ate n'omanya woyimiridde ate n'olengera ensobi eziyinza okukolebwa mu maaso kati wetuyimiridde wazeewo ate ekipya tekitabadde nakyo mu opposition kati fe wano ekyali e Kenya tulina kati a very big group gye tuyita opposition in government OIG waliwo eze mu bugenderevu ne butali buki bugenderevu tulina group eyokubiri opposition tulye nabo OTN oba giyite mu lulabudde olwewammwe milcard opposition tulinawo strata endala chapter endala tugira opposition mulamwa opposition mutiini okitegedde olina okutegeera nga gwe agezaako okusiba ekyawamu okumanya buli opposition eyo egenda kuzanya rolo ki ngenda kugikwata ntya buli emu efuna ekisenge mu lutalo lw'okukola ki lw'okwenunula naye n'omanya ku zonna essatu eriwa esiba zinne waazo tegede bulungi
kubanga opposition milk opposition yo eyagala bufo ye eyagala kusigala ng'egandi njagala bwa MP nze njagala kugenda akafo kange nkafune sifaayo waliwo omulamu omunene gwa kununula naye nze teeka okuvaayo nga akafo kange nkafunye oba okiregedde ani ampadde sente sifaayo ani azimpadde the end justifies the means the philosophy the end justifies the means sifaayo azimpadde wakisiyaga okay kubanga oluvanyuma lwa byonna nze kasanfuna ez'ekisiyaga omusajja nja mumutwala okiregedde ekyo abo tulye nabo oba milk card opposition tafaayo wojazijja ne bwaba zijje ku mulabe oli yennyini kasajja agamba nti ezo nazikunye ng'akafo kange nja kukafuna abo bonna bali mu opposition yaffe wano bye bikunsu kati ebisatu naye ate wabeerawo ne opposition mulamwa n'ogisanga nga bamuyita kibalizi yagamba nze ndi opposition era ndaba nti waliwo ensobi ezikolebwa naye nze kadokiti kange ka media omuntu yenna anajjanga nga ye Mukaaku ng'alina kyayagala nga ye Muhammadi nga ye Ngobi ye Gundi nga ye Kikonyogo nga ye Mabike nga ye Kabuleta yani nja kumuwanga omuzindaalo oba mpadde sente oba tampadde sente kubanga eddoboozi eryo tulyetaaga okusobola okutwala mu maaso olutabaalo kibaliza omusangawo bambi oluusi ebyuma bimutagalako naye nga anafuubana kubanga alina omulamwa ye yagamba my akfire akfire mu ntalo wano wentunula emundu yange tejja kutunula eno kuba ejja kuba nva nungi ejja kuba lubowa ejja kuba gundi naye nze bampadde kano nkakola oba nina oba sirina mbeera mwandaki oba ndi akasooli empengere oba sirina bwe liba nga lyensigaza eryegundi ensama nja kusalangako kutuuka luliba olwo akali eyo bagita opposition mulamwa naye bali aba opposition era endala baba baseka nabanno kakibalizi kakulemye okugenda okunoonya sente akali mu media eyo gyokola osobola okufuna sente bweziti nozifuna bwoti kati nogeje ebiralo gya bisaawo kati olaba abantu bebawukanye kati opposition zezo eriwo esiba endala zibanga kigaali esitole y'ekigaali mwabanamuddu mugirina ekigaali neŋŋamiya oba ne faraasi oba nabyo ng'ekigaali kiriko emigugu oluusi gya byamaguzi kiyinza n'okuba mu maguzi mulimu ne gold kigaali weekiri neŋŋamiya weeri naye ekibuuzo kisigala kigamba bw'oba oteekateeka olugendo lwo lwogende Kenya e Nairobi okusuubula kikyokulembeza okulembeza kigaali oba okulembeza ŋŋamiya mbuuza kibaliza anti ŋŋamiya yekulula ekigaali kwebale nnyo kakati tuyinza okubeera mu opposition ne ttiimu zaffe ezo zonna olina okumanya eriwo esiba endala olugendo musobole okutambula olugendo oluwerako okusobola okugusa n'okuyisa eggwanga mu nnyanga y'ekiwambansi mu nnyanga y'effugabbi mu nnyanga ezo zenjogeddeko abantu okubeera nga tebakyalina we badda okusobola odiyisaamu mufune transition mufune n'obukulembeze mukole constitution empya muteeketeeke eggwanga obupya oteeka okumanya kyekisiba ekirala kyekisukuba n'ebisenge mu kisiira ekipya kyokola ebyo bwe bikulema oyinza obutatambula lugendo luwanvu oyinza okumaliza ng'otambuddemu butambuzi akasembayo okikubye ennyo tulabyeko ku mikago era nga bwezogyogera TDA ani IPC naye ku ssaawa esembayo ne tulaba abantu nga baddukayo luno langa bika omubisi taba musi nze kino sinaba kyetegereza nnyo kubanga bwenkuga saabaddeyo mpulirako obuwulizi byempulidde naddala gwe byombuulidde wano anti era biri byenkugambye byebigenda okusalawo oba abantu basigala emigugu oba gyonna tugitaddeko eŋŋamiya eri gyenkugambye n'ekigaali oba nesobola okusika bw'osalawo emigugu n'ogijja ku kigaali n'ogiteeka wali gikulembere eŋŋamiya eddeko oba ekigaali kiddeko era nawe ojjawo olina okubeera ne art oyinza nobutayita tuteramuyita waliwo oyita osomoka oyingire busomo oyinza obutayita ku nayiro oba tekinologi oyinza obutayita ku nayiro kati emigugu negitandika okuwandagala enteekateekayo
omuganda alina kyagamba ensibande edibya mutere enteekateekayo obwongo obw'okutebuka n'obw'okuteekateeka n'obulemerako oyinza okubeera nga mu kibinja ekyo mulimu ab'amaanyi mulimu abakozi naye enteekateeka abantu bajja kulowooza era enteekateeka eyo yeyinza okutandika okugamba Kibalizi n'agamba twalaba wano mu ntale ez'okwenunula kaluberwa UNLF waliwo ebibinja ebyaddukayo bannabudere waliwo ebaatuuka ku Frank ne bagiddukako ne bagamba ffe katusalire wano esese twanguwe tutuuke Entebbe Amini n'agenda kuba bali nali sese eyo naye bomu ezaagwa kubali naye nga ebyo byonna bijja lwa frustration ba Alex Ojera ne babakwata wano ne bajja ne babaliisa ebitundu ebyekyama byabwe naye ate ne ku lwa Museveni waliwo abaddukanga mu nsi abamu ne baddukayo ne batamala nako abamu ne baddukayo ne bawona ate ne baddayo oluvannyuma naye ebyo byonna bijja mu frustrations command eriwo mu kiseera ekyo eri steadfast eri upright kyenkugamba mbadde ngamba banayi n'omubi omuyigirako mwami Museveni va ku bino byatuleetedde bavubi biki naye bwe yali mu nsiko yagezaako to avoid mistakes eziri avoidable mu ntandikwa nga bali mu total concealment bali mu kitundu abamu sina baggwanga eryo bali awo eruweero mu kanyigo k'eruweero baafuna omusajja Seeguya omulemezi bakugamba Seeguya nga aweeka emundu 2 nakomandinga nga ate eno bwakuba yabatwala kinene goloza lwaki kyaligonza si yali komanda olutalo ate naye bagamba naye yali kalampenge lwaki Kakooza Mutale si yali komanda lwaki oweriiso eyakagenda si yali komanda ate nekituuka ekiseera nga Seeguya afudde ne bagamba tulina okulonda omuntu oyo yabayise Kaseese nga bavudde eruweero n'abayise Kaseese najja paka Mbalala ne bajja paka Katonga ku Katonga ne bagamba wano twetaaga afande w'abafande ng'ateekwa kuba Sale ateekwa kuba Rwigema waliwo ensonga lwaki abaali bamama babazisibe baafuuka ate nga baali bagezi nnyo n'okusinga bali n'okusoma baali basoma nnyo naye ng'oyo Sale eyalina ebitabo nga tebiwa naye nga alina experience ya Fronasa yaki kyenjagala okugamba you can't beat experience kubanga experience ye musomesa wa buli muntu asinga ekyokubiri tosobola kukola bintu ng'ogesinga bugesinzi wadde bakundi Drago Katongole omukyotala n'abalala baali bakalampenge nga bebabanka buli wamu be bajja ne batabaaza ekibuga tebaba babakomanda balina roolo yaabwe gye bakolanga ki gye bazanyanga eri abagendanga nga bo babega campusi ziri nga bakasirya eggwanga era n'obwajjeno bwabwe kubasinga obukola ki obufunira mu kiseera kino ntegeeza baganda bange ffenna we tuli mu opposition ensonga y'okuteekateeka olutalo lw'okwenunula mu ngeri yonna gye twagala lubeere executed oba mu bululu oba mu people's uprising ez'ebika byonna ebyenjawulo oba mu ngeri endala zonna nga constitution weerutuwa tolutwalamu mabbabbanyi tolutwalamu kyakayiga tolutwalamu malala tolutwalamu arrogance Kibalizi mutono okusinga Lubega oyo Kibalizi tutwali kasajja fuba Lubega no n'Amini bwe yali awamba Maria Mungu Malulu n'abalala be bakulembera waliwo ensonga Bamoses ali baali basoma nnyo naye si be bakulembera olutalo Bamoses ali baali banene bakiri si be bakulembera olutalo njagala kutegeeza bannayuganda emyaka 4 nga tuli wansi w'effuga n'ekitimba bbula n'ekiwambansi n'ebirala ffenna bye tumanyi tuteekwa kuba nga tuli beegendeza mu nkwata ekyokubiri nabaano bennyini abamu bali mu kintu nga tebamanyi nabo beetaaga bununuzi beetaaga be banaakwatagana nabo tulina okukwatagana n'abali munda n'abali ebweru ne opposition chapters zino zonna zenjogeddeko
ezize mu kumanya oba mubutamanya tulabe bwe tuggusa omulimu guno. Kyova olaba luli nga mu people power bwe twajja ntugamba tulina okwadressinga interparty rivalry, tulina okwadressinga entayiza gye tutayizaamu. Olaba twali tutandise okufuna obululu nti owaddipi ogenda n'okulembera akalulu katalina kibiina kyagulayo, nti owaddipi osobola okukulembera akalulu ka Mwiru owa FDC, nti owaddipi osobola okukulembera akalulu ka Asumaani Basaalirwa owa Jema ate nga mutono. Abantu bali batandise okugamba ate awo mwami Besigye baba tazze, Besigye yali munene era alina amasannyalaze, naye ate nga tukugamba mu lutalo olw'okwenunula si yagaba ebifo. Abantu batugamba abo bamala biseera n'amatenda agenda bakuba. Ensi yonna ekyajjukira ne tugenda abantu ne tubawa acceptable philosophy, ne tubawa acceptable philosophy ebamu packages 3 values kw'oyimiridde bali boogendamu basobole okukkiriza nti kyoli nabo kyebakolaki kyebali. Tojja genda Busoga, tojja genda Mbakatuliki, tojja genda Mbasiraamu, tojja genda Mbakyoli, tojja genda Mbavubuka, tojja genda Mbakadde oba mu baana ng'obaleetedde kanga baana oba yabisiyaga ne bakukkiriza bajja kudduka. Bw'oba olunda enkoko kabobenga gw'oli mulunzi akomawa naye ng'enkoko z'olunda ziri amagi gaazo. Simanyi ntegedde bulungi. N'enkoko endala ezandibadde ennungi zijja kudduka kuba buli giri ezibiika ejjaddirya. Simanyi ntegedde bulungi. Olina okuba omwegendereza nti ekisibo ekyo ky'olunze, simanyi oba enkoko bakiyita kisibo, kiba kisibo. Ekisibo ekyo ky'olunze kirimu enkoko ez'embala era ezitali zambala oluusi zibeera culled out ffe mu balunzi. Oba ogezako ziteeka zokka. Kyenjagadde okugamba bw'otategeera ky'oli mu kiseera ekyo, potential gy'olina, amagye g'olina, kuba g'olina g'olwanyisa, tojja kugenda kufunayo gali mu ggulu oba galigenda kuzaalibwa mulembe gujja. Kati set of values, set of policies ne strategic nkola execution gy'ogenda okukolamu ekintu ekyo yetandika okukola namuziga w'okutwala ekintu mu maaso. Bw'ogivaamu nga bannanga abanuupu batandika, if you are not nuupu, you are not with us, era olaba struggle gye yakola ki gye yakoma. Yesu osobola okugamba nti naladobadoba nze sikubano ekivaamu bijja kukulemera otandike n'okugamba nti nze mbiziza mu kooti y'abantu. Kati question eziriwo ziteeka okuddamu, kooti y'abantu yasigalira awo teriko command and control. Can we provide the chairman now wa kooti y'abantu, supreme court y'abantu? Chairman oyo tajja kuva buvi mu kibinja kuyimirira wali. Chairman oyo tuteekwa omwewuulirirako. Oba ntegereka bulungi. Byenjogera mbikiriza muno omutima gwange. Tuteekwa omwewuulirirako chairman omupya, the revolutionary leader. Tuyinza n'okugamba we have a revolutionary leader, ne tulina bano abanoonya ebifo ninga nekya president mwekiri, naye nga tulina revolutionary leader who can command. Betulaba nti bw'abanga revolutionary leader ate yeetaaga n'obuyinza buli obulala, oyinza okugatta byombi nga revolutionary leader ate ye candidate, naye nga revolutionary leader alina amakulu mangi eri amagye agagenda okukola ki okulwana. Kyetulowooza nti eno opposition mutindo yeyinza okusinga okuwa seminti n'okukuŋŋaanya bonna beetaaga okubeera mu buli compartment y'ekisiira kye twagala okukola. Tetujja kwongerako, bwe nnyongerako nja kubyonoona. Kinanjo kyankimize.